akina papa. Wendy, in a walk up border. Oh, Kabanja. Akuke kange nawe, bela nange, oh baby. You make me happy. Smooth paper nyanga apa. Girl, you're so lovely, yeah. Olichati kanku kwa tanga tomato. You make me happy, yeah. Teba kwa toko sagara nyombo. And you're funny, yeah. Essanyu sa Akina papa. Smooth paper nyanga apa. Girl, you're so lovely, yeah. Olichati kanku kwa tanga tomato. You make me happy, yeah. Seteba kwa toko sagara nyombo. And you're funny, yeah. Essanyu sa Akina papa. Listen, Afida. She's no skittle, she's worth wedding bells. The only one thing that could send me to hell, she's got me singing pretty wings like Maxwell. We grew together like two dumbbells. She's a giver of fever, me could have prayer a river. Oh, bless my fever. Oh, God bless me now. Yeah, man, bless her. She's no skittle, she's worth wedding bells. The only one thing that could send me to her. She's got me singing pretty wings like Maxwell. She grew. She's a giver of fever, me could have prayer a river. Bless her mama for deliver from a timber. She quiver big time. I feel like we're trying Sophia, Sophia, okay. Unani wandani. Sophia, Sophia, Niweke moyoni. Sophia, Sophia, Unani wandani. Sophia, Sophia, Niweke. Taking a look at you, girl, I can never comprehend. You really don't know what you're doing to me. You shine on me. Look at those lips, girl, you got nice legs. You move like a model. Look at your hair, girl, you got nice hips. You look like a Spanish guitarato. A guitarato, yeah. Sophia, Sophia, moyoni. say Sophia, Sophia, Unani wandani. Sophia, Sophia, Niweke moyoni. The problem is mine. I want to be fine. What I feel right in my chest. Silali sikuli Sophia. Sophia, Sophia, now Sophia, Sophia, C-S-O Sophia, Sophia, now Sophia, Sophia, niweke moyoni. say Sophia, Sophia, Unani wandani. now Sophia, Sophia, Niweke moyoni. say Kwangu mpenzi, mimi nataka kuwa na wewe baby, kila mtu eti wewe unaniua na mama wangu. Me no one girl killing me like Bill. I want to tell me, so what's the deal? Come close on him, you want. You like to on the grill, you go on the hill, play Jack and Gill. Nobody but the things they steal. We sign and bring up there, we the deal. Sophia, Sophia, now
Sophia, Sophia, niweke moyoni, Sophia, Sophia, moyoni, Sophia, no, Sophia, Sophia, pretty on me, Sophia, 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 pretty on me, pretty on me, Oscar Gami. Abatalina subi mwenna. Togwa musubi, that's it. Bless it up. Obulamu lubimbye olutagwa buli kadde yosubira. Me love that now. Togwa musubi. Gigi Sound Radio, I love that. Obulamu lubimbye olutagwa buli kadde yosubira. Newakola losi tekikugana kusuula nkya. Laisi kuba buli kadde ovumbula. Kasita topowa lwe lugendo lw'obuwanguzi. If you work hard, you can be just what you want. If you strive hard, you can be just what you want. If you work hard, you can climb the mountain top. 'Cause nothing is too small, nothing is too big. Togwa musubi, 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 togwa musubi. Wala polo sozi yambuka mumanye kyojja kukirira. Lusozi yambuka ng'omanye oteeka okukkirira. Newe wakagutera enkerembe lina okutonnya. Wabada kola misana na kiro. Abakuvume gwamanye ennaku yo. Kadama kola kumaca na kiro. Kasita mu bbanka Yagwe Ensonga tewaba kumamanyi. Yagwe Ensonga eyokuwangulako togwa musubi. 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 Wow. Big up. Wow. Oscar. Yeah, man. Essubi olireba. Essubi togwa. Essubi linava Esewa. Moli. Alhamdulillah. Wali wankanzemu yesterday nengani oba okyamusembu kyamuse ne moli. Alhamdulillah. Leba lekwatagana. Amin. Masha. Ennyimba zino zitukubye. Ndowooza mbadde nzisuubira okubanga oli muyimbi mupya. Yes. Naye nga wateekayo nnyo okukwata ennyimba zino. Njagala nnyo music. Ono omuyita otya? Oscar. Oscar. Eh. Omuyita Oscar. Oscar. Nange mwita Rita. Nawe omuyita Rita. Kyekyo. Denga nti mulabika muzikolamu lyase eyo bwe. Nedda ekisooka. Manyi waliwo amaloboozi g'obuyana gakwatagana n'ogamu nga n'amaloboozi galabika galimu ekirungo ekirala. Kakati oli ali eri awuliriza ayagala kubanga amanya Oscar yani. Oscar.
Oscar bamwitanga Ska big time nakyalimu big time okuva Silver Kyagulanyi twalinze ne Larry Charlie ne Ray Gumita Kasenyanku Ray Siginichaya kati era nze ndi muwandiisi wa nnyimba kubanga era n'ennyimba ze nawandika zerambika nawandika bonna basinga nambiru byambirigo ne mpandika nnyimba eziri awo nga olaba goyagala Kitkaye goyagala ku mutima ye ku mutima yes Kitkaye kane mpandika nyimba ezali awo nga nyingi ya kati awo nyingi kali ze nawandika n'abatafuddeyo n'abavuddeyo babalina okubeereramu yes nenkolako production gwamba nkozi kali nenkolako production enjigiza nga Money Polo Beats yatandika backstruggle mu Uganda nze amegeza mutabani wa Musumba namusanga Night Prayer ne mutwala ku studio nali nkola was team producer Matura Studios ku Vino building era nemuyigiriza production kati naye wakabi yevuga n'okwevuga which is nice in production kati ekyanyamba ekyasinga Oscar ayise mu mbeera embi ne banzija ne mu busigiri kwana nakola ne ku busigiri mwabira ku social media byonna nensuka nenfuna wa Bruno K okitegeera awo era mbadde ngira kubuuza nti wai Bruno K nawe banda kujira bamunawa wai kati nkujira nange nsesemu Bruno K najjaawo ebintu ebibeera waawo yabawo mwabiraba nenkobe mmeeza kati nkobe mmeeza nenzire wa promoter baile Makindye nga jembeere ekitegeera kati awo nave Makindye nensanga omusere gwe bayita Arabula Properties kati awo kwe kutanga okwongerako ennyimba endala era oluyimba onakoze ne Padman nendukola n'omuwala ono Rita tupendane nalukoze n'omuwala ono tupendane kitegeeza twagalane milele na milele gugamba oli ogamba bali abawuliriza bengamba we just write and portray we give you ati balenga wandisa kuva ku ntobo ya mutima nawandisa kuva ku ntobo ya mutima gwange tirita munaye kakati wano wenyine wetuli Rita webale kubanga okwatagana ne Oscar yabali kubanga okwatagana ne Alafa manager Alafa yabali bakwasaganya naye kakati njagala olowooza obanga ekintu kino mukikutte bulungi nga mukitandise kubanga ekinyuma bwe bamusaze okukola nga ttiimu mulina okukola nga ttiimu bwe bamusazeewo andi ate tewali kwesuulirira ono muwandiisi naye bwowulira nga naye wali okusobola okukasukamu nakasobola okukyusa ku luyimba kamugambirewo nga bukyali teweemulugunyiza wa mulukubo kyate kati Oscar yawandise muwandiisi naye neza singa twakoze kino manager be open Oscar muge Oscar singa tuteekamu kana akantu mukatule mukatunuulire bwekanawe kagenda muluyimba kubanga ebikola ennyimba bwoliza okuba nga wandise oluyimba gwenoyiye akantu ka basi kamwe kati just a second asatu nekatunda oluyimba era inazawandise nekatunda oluyimba ekirungi nti kasitambanga munakwatagana abo titwagala nga bowulidde Bruno Case manyi yalege lesigini kyabiki ebyo kati tuli ku kipya kati tubuildinga kintu kipya bwe tuba tubuildinga kintu kipya njala tukwatagane tulabenga music twatujja wano wetuli nga ole wagaini ba producer bakola kibanne balala banje balala bakola kibevuga abantu bakoze eki music mulimu andi bwe tuba tusazeewo tugenda kukola nga mulimu tumanyi tusobola okukikola akati mpozi kyenjagala oli awuliza ali yawe kati bwe mubanga mutuusenga omuntu ayagala kubanga abookinga nga bawulidde kati essaawa zino sinamanya kibiina mwe mwakituumya erinnya oba manager anaabambuulira tibuli waba ayagadde okuba bookinga genda mumuyimbire kuba amaloboozi mugalina okase mukayimba kano ketudde togwamu ssuubi wewandika togwamu ssuubi gwamuwandiika kati gwoyinza otya okubanga gwewandiika omuntu oluyimba bwe luti n'ogumya bali togwamu essuubi gwate ng'olabika nga ayagala okwemalamu essuubi kati nafuna Arabula Properties era ayagala okunfuna yenna ansanga ku Arabula Properties as Arafa yes the Incense group yaffe mpya the first duo after lockdown the Incense
Incense. The first duo after lockdown. Okay. Kakati. Yes sir. Njagala nga bwe nga mukubye bulungi nnyo oluyimba n'otogwamu essuubi namwe temwemalanga mu ssuubi. Manya abantu abasinga wabanga wonaatera okulemererwa andofubanga nnyo bw'oba okola kati kangeze ndowooza ng'omukulu Oscar. Tetugenda bw'oba okuba pressure up ebiseera bisinga wobyomanyira nti pressure up zosobola okukuba ze zino bw'okuba pressure up 15 ezisooka tozibala ezo 15 zikuwawo omwapu kakati bw'owulya 15 ng'owulira emikono gitandisa okukaluba tandikirangaawo bw'oba otandikira okuba essaawa zino kyenkugamba nti byonna by'oyiseemu zezo pressure up 15 kati olina otandikira okuba kati osobola kukuba meka osobola okukuba 3 bw'oba ddi obadde muwandiisi ng'obadde muyimbi yesu oba obadde kati obadde leka tutandikirawo nomanyi kati bwendi nsobola okutandikirawo n'obulamu bwange obupya nembongerayo kibadde gamba ni woba okuba pressure up zo 15 tozibala zisooka tandikira ku 15 wowulira nga atandise okulemererwa olyoka okoleki nga bwe wayimbiye wawandiisa togwamu ssuubi abantu bangi abatabadde abawulidde oluyimba luno ng'abadde naye ali eyo n'abadde apakinze nga wabodaboda abadde ali mukwekubambe mutu agamba mwana sente zirabika zibuza ndabikuba ngende neebakemu bwawulidde oluyimba luno nga yasitukiddewo naga togwamu ssuubi kitegeeza gendaga omugezi yagamba nti ebirungi biri mu maaso so gwe bw'osigaliraawo ebirungi bibakola ki ate bibeera naawe ng'obirengerako naye ng'okubituukako kyekizibu so ng'olina okukozesa amaanyi esobola okuba ng'okola ki ng'otuuka ku kirungi ekiri awo mu maaso so kyenjagala okubasaba nti tukwatagane ffe wetuli Gisam Radio wetuli okuba nga tubayambako ku music ne manager nga tukwataganye naye sinze nzekka akola wano program ya music wano tumuzanyira ngenda kusindika manager agenda ne music eno n'ekibiina kyakiwandiise oyo omukulu tulina enteekateeka endala gye tugendamu tuyinza okuba tusobola okuba nga tukwasaganyizako kuba ne music wano tulinayo Gisam Rap ekola ku bya music lusobola okutwala oluyimba zammwe ne baziteekayo Gisam Rap ekola ku bya music ne babakwasaganyizaako n'olaba nti oluyimba lusobola kuba nga olufunamu otya nga lukubiddwa ku ki ku Gisam Radio bintu bingi mugenda kuba nga mbibonye wali mu ofiisi. Okay, kakati bwe mwamaze tuyise muziri ne tujja ne tutuuka wano okujja kosikanga waliwo Rita wanyisewo onakyo yagala okuba nga otugambayo mpozi okutegeeza abawuliriza Rita yani amanya Rita Junior Princess mbadde nkozesa ku Facebook ne right now we are duo so we are using Oscar and Rita the Incense all over social media TikTok, YouTube, Instagram ona tukozesa Oscar and Rita the Incense. Rita I'm a singer, recording artist, mchala kyasinze okola cakes, mbaddeko kadama. Ekintu kino nkyogera nnyo lwa nsonga njagala nnyo okuzzaamu bakyala bannanga bakyali mu UAE Saudi wa like tebagwamu ssuubi ng'olimba omukulu we yaluwandiika tebagwamu ssuubi bakole nnyo batulire ekiruubirirwa ekyabatwalayo that's why sitera nnyo okeerabira kuba bayinza olowooza naye kadama yasobola obeera ki ati newe naaba nfuuse omunene inshallah yagambalaga nti ne kadama asobola okukola ebinene manyi ekigambo ekyo balina engeri gye bakisoundingamu keki omulimu ogukola bulungi nnyo omanyi abantu abasinga tebagala kwogera mirimu gyabwe naye nga wano olina chance nti omuntu bw'aba amanyi teri tasobola okukola keeki osobola okuwa oda kubanga okukola keeki tokwetaaga kwevuluga lunaku lulamba oyinza okugenda wali emengo wali wa mukyala Princess Samira kusaza ekyemisana nga yali mukwesavingira bakasitoma tomubulire oyinza okugenda wali Baby Rich Makine ku Baby Rich's Band Restaurant nga yali mukwesavingira abakasitoma be kabiya yabateeramu ne pool table yakutaga ne wootula wali kubanga business olina kujagala ogifunemu so kati nga bwogambye nti okola keeki so ndowooza ojja kusaba abantu osobola okubawa ku namba yo oli bw'aba yagadde kubanga akola oda ya keeki neyazza nnyo mukama wange ka platform ayagala keeki osobola okunkubira ku namba yange 0705 67 1977 obanjiddemu 0705 67 1977 nkola keekisi ez'e Uganda ez'e Saudi ez'America zonna nzikola
kuba naliyoko oyagala ebyeri oyagala wageze noyogera ekigambo wali nabadde manyi ogenda kikubawo naye nokiyitako n'ogamba amwesinga nabadde manyi ogenda gamba amwesinga bantu lwayinza okubanga essuubi lyabwe liri eyo muggwe mu ddoboozi lye bawulidde manaje bwekiba tekimuyisa bubi naye kale ekiba kikola bubi nga tukireka basigale nga bamanyi Rita mukyala muyimbi mukyala akola keki ezikyasinza obuwoma ezitawomeera abantu osinga kubeera ku bintu bwebityo nebamanya ABCD kikekirakukolatyawo so bwolya keki omanya nti Rita takoma ku ddoboozi kitegeeza waza akasumbuusa zonna oyagala zaki kakati kyembuuza obantu kino nakibuuza manager kuba manager ndowooza wa wemutayimba olyaganibwa oba tubuukinga wano wewati totuyita ojja kibuuza manager kubanga tukola gwa kuyimba wabatwala wemuyimba wetuyimba akibala n'agamba maani kulaboti mba ndyawo katonda anyambanga kuyingira kuzina abalongo bange ng'abandiitira okay kakati njagala kubeewa n'akayimba akalala tusobole okubanga tetweyongera kubanga tusooke tukubeeyo katupendane kayimba kapya kawulira bulungi nnyo okolo kiki kyabadde ategeeza the incense kati yeriko nojagala tutuuke nga tetukyagala nagundi nga tetuyayogera na Oscar Rita buli bwayogera the incense ng'omuntu ategeera kati boogera ku Rita ne Oscar. I love that. Nga bw'ozowulira ebirala boogera TNS omanya gundi boogera Good Life omanya gundi boogera Back Life omanya gundi boogera Ekitegeera boogera The New Eagles omanya nti abo be bano boogera The New Eagles ti be bano Ekitegeera kyenjagala ekyo kabola agamba njagala tukyola kibeerenga ki tosimba wanji nzagamba tusimbudde katole biganga tunasimbula tabanga Sheeba yalinga kubanga ali ex katabaga endozagamba akalongo tusimbudde Madman for the beat, Rita for the beat, Oscar agambye sichakaba sichataga nafuna omulungi nasalira nawona zine kongolo nobulamu bwateera singa manyi gye nali nekukumye nga n'omutima gwange gwakyuka nga n'okulaba kusanyu guba mukisa era nasanyuka wamponya okusekererwa luli lwewajja nawona ebikonde by'omukwano nali nga simanyi nina makiramu naye nga gwolaba wakyusa obulamu bwange namirele zenawe alikunsuuza nawe alivawa namirele my baby Manyomanyiza sanila Hey my baby Ishara zaonesha mimi nawe paka kiyama Your physical very seducing Your chemistry very amazing Njo katika dancing flow Tutingishe pamoja Siwezi kukukana Siwezi kujificha Siwezi kukukana baby Oh baby yeah Tupendane milele zenawe Tupendane alikunsuuza nawe alivawa Tupendane milele my baby Tupendane Say, bless it up. Come and
come and roll, say come and roll. Baby, come and roll, come and roll. Come on, dance in the me. Come and roll, come and roll, come and roll. Dance in the me. Come and roll, come and roll. Was in an anger, dancing a baby, come and roll, come and roll. Was in an anger, dancing a Zanawe, my baby. Tupendane, alikunsuza nawe alivana milele na milele, my baby. Wow, tupendane. Nenya nyambuse. Soko mbema kapela. Tupendane na milele zinawe Tupendane alikunsuza nawe aliva milele na milele. Yes, I'm ready. You just sound ready. Sichadada, you just sound ready, Ensanida. Naona zine kongolo, naona mubate. This sound is the best, right? Yeah. Tokongelanga. Oh God. We are vibe catchy. Laisi jambo yange omuwesi Laisi bonabonaba Laisi jambo yange. Sound is radio is a blessing. What me love it. Akusutanga nebakuyonja kumbe laisi ekideteyi nawo kiba kya bbeeyi oba muvumba osanga layisiya woba gwozo mpima I would rather ride and die woba gwozo sona butide yosiya bbeeyi bonabona abalayisiya jambo wange omuwesi Laisi bonona abalayisiya Laisi jambo wange omusayi gusigala musayi olaba n'amafuta galawukanye miwendo bayawula wabdizelo ne petrolo miwendo kati nkugamba manya laisi. You just sound radio, see ya laisi. Yes, singer. You just sound radio, yes, singer. Balala laisi. You just sound radio, yes, singer. Balala laisi. Say, laisi, bonabona laisi. Laisi, jambo wange omuwesi. Say, laisi, bonabona laisi. Laisi, jambo wange omuwesi. Labuke, jabo laisi. Kafuno wedembe. Jabo laisi. Ulira. Ekisinga okunnuma kimu abantu bamanyi bo balowooza wakuyamba leero n'alaba wakutuuse nga afunye kyakuliddemu omanyi kyebaita toilet paper oyo aba layisi akusuulawo wali kati nkubuuzeyo akabuuzo kamu taata wange kati bano abawunyawunya baliwo anedda nze kubuuza kabuuzo abawunyawunya bali badansa okyayinonga ekyo
Big up, Martin Luther. Big up. Wow. Arabra properties in the right time. Yo, it's the big time. Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther.